An advantage in a disadvantage. A blessing in a disguise. Omukisa mu bizibu. Abantu bangi bafunye ebirungi nga bayita mu bizibu ebibeera bibatuuseeko. Honorable Bobi Wine. Okukwatibwa kwa Bobi Wine igwe ng'omuyimbi, igwe nga celebrity mu biti ebyenjawulo. Gamba abakola ku radio, abakola ku TV, mwe ba journalists ku mitendera egy'enjawulo, mwe bannabyamizannyo, bannabyabufuzi, abazannyi ba firimu, oba omugagga w'oku kyalo, igwe blogger, okukwatibwa kwa Bobi Wine kukuyigiriza ki era ofunamu ki? Reactions general public ze baakola oba ze baalaga eri Bobi Wine ne beekalakaasa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, ne beekalakaasa ebweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo. Igwe ofunamu ki? Ebizibu bino ebyatuuka ku Bobi Wine nga bikedde ne bikutuukako, sigamba nti bikutuukeko, naye weebuuzeemu, general public eneebeera concerned nga omukwano gwe baalaga Bobi Wine. Abantu bangi mu kwekalakaasa olw'okukwatibwa kwa Bobi Wine, bangi baafa, bangi baagenda mu makomera, bangi balema essaawa zino wenjogerera. Naye weebuuzeemu nti ebizibu ebyo nga bikedde ku makya ne bikutuukako, general public eneemanya oba general public eneebeera concerned? Igwe ng'omuyimbi, Bobi Wine muyimbi munno, saagala olowooze nti Bobi Wine wanjawulo nnyo ku ggwe, alina omusaayi mumyufu nga ggwe. Byonna byonna Bobi Wine ebyetaago by'okusobola okubeera omulamu naawe biweetaaga. Olya naye alya, yeebaka naawe weebaka, agenda mu toilet era naawe ogenda mu toilet. Naye weebuuzeemu, Bobi Wine musingi ki kwe yasinziira okubeera nga general public ebizibu ebituuse ku Bobi Wine bibeera bituuse almost ku buli munnayuganda yenna gy'ali mu ggwanga oba ebweru w'eggwanga? Igwe akola ku mawulire oba gwakola ku TV, igwe akola ku radio, ekifo kyo ky'olimu okikozesezza otya okusobola okusaidiusinga general public ebeere ng'ekulabira mu kiti ekyenjawulo nti nno oli muntu waabwe? Oba ggwe ekifo ky'olimu eky'ebyobufuzi olw'okuba olina ssente, kulw'okuba oli munnabyamizannyo omumanyifu, kubanga oli muyimbi, kubanga oli muzannyi wa firimu, oba kuba oli mugagga, igwe omukisa ogwo Katonda gwe yakuwa ogukozesezza otya mu kukwatibwa oba ebizibu bino nga bibadde bikutuuseeko? Abantu banaasanyuka oba abantu banaabeera concerned nga bwe babadde oba nga bwe bali oba nga bwe baali ku Bobi Wine? Ansa yeggwe agimanyi. Naye nsaba bannayuganda okukwatibwa kwa Bobi Wine tukutwale nga advantage eri obulamu bwo, weekubemu ttooki, weebuuze nti Bobi Wine muvubuka muto, oyinza okubeera nga ggwe awuliriza omusinga obukulu, oyinza okubeera nga omusinga ekiwagu, oyinza okubeera nga omusinga ebitabo era ng'omusinga ne ssente, oba Bobi Wine ayinza okuba nga akusingako ku myaka. Naye weebuuzeemu nti Bobi Wine ye kyankizo ki ky'alina okubeera nga Bobi Wine obuzibu bumutuuseeko, eggwanga lyonna ne likosebwa, amaduuka ne bagaggala mu bitundu ebyenjawulo, emiriro ne gyaka, amasasi ne ganyooka, ebweru w'eggwanga bannayuganda yonna gye bali ne beekalakaasa. Nsaba buli muntu ekintu ky'oba okola, Mukama Katonda kyakuwaddemu omukisa n'okikwasako omukono gwo, oba Katonda n'akuyamba n'omanyika, kozesa influence eyo gy'olina. Nkwegayiridde abantu bakuganyulwemu. Omuntu nsaba tuleme kutunuulira nnyo ssente ez'olwaleero. Omuntu ayinza okujja n'akugamba, igwe ali ku radio, igwe ali ku TV, akola mu mpapula z'amawulire, ngamba gwe blogger. Omuntu ayinza okujja n'akugamba nti naye omanyi nsaba nkuwe ssente zino onvumire gundi, ssente ezo ojja kuzirya era zijja sobola okukumalira ekyetaago essaawa eyo.
naye general public ekulabira mu kitiiki. General public abantu eyo abatuwuliriza oba abakuwuliriza abakugoberera si basiru. Abantu bateeka ebintu bingi ku minzaani ne beebuuza nti Bobi Wine emyaka gy'ayimbidde, ennyimba z'ayimbye zigwa mu kitiiki. Nti Bobi Wine emyaka gy'ayimbidde gy'abadde superstar, buzibu ki bw'atuusizza ku bantu? Weewuunyeemu, kati gwe celebrity olina erinnya, oyimbye akayimba kamu, naye osiiba okuba abantu, osiibya olumya abantu, obbisizza abantu, obbye ebintu by'abantu ku lw'okubanga olina erinnya. Oba waliwo n'abantu abavudde mu bulamu bw'ensi eno naye nga abantu olunwe balusonzemu ggwe, nti senga teyali gundi omuntu waffe teyandifudde. Omuntu waffe okufa ateekwa okuba gundi alinamu omukono. Ebintu nze okubonaabona kwange essaawa zino gundi alinamu omukono. Ebibuuzo ebyo byebuuze. Nze okukwatibwa kwa Bobi Wine n'okulaba general public reactions ze balaze mu nsi yonna, trust me, kyantuula ku mutima. Nengamba nenekubamu ttooki. Nengamba Eddie Mizaaya, Bobi Wine tuli mu myaka gye gimu, naye omusajja ono bw'abeera nga ekizibu ekimutuuseeko kikutte ku ggwanga lyonna, Eddie Mizaaya ngwawa. Wano wensabira nti Dr. Jose Chameleone, tunuulira muyimbi munno, mugwa mu step y'emu kuba abayimbi abanene mu Uganda muli abayimbi basatu, Bobi Wine, Bebe Cool ne Dr. Jose Chameleone. Ne weebuuzemu Dr. Jose Chameleone nti ebizibu bya Bobi Wine bigwa ku ggwe, general public nebeera concerned nga bwe bavuddeyo bonna okulwanirira Bobi Wine. Era Bebe Cool weebuuzeemu ebizibu byonna ebituuse ku Bobi Wine bwe bimutuuka bwe bijja ne bikutuukako, general public enebeera concerned. General public oba abantu banaalumwa, abantu banaafa, abantu banaakaaba, abantu banabeera mu nnyiike, amaduuka ganaasibwa. Kwegamba international media houses zinabeera concerned. Ekibuuzo ekyo nkwegayiridde omuntu yenna alimu akategeera kyebuuze. Naye nga njagala omanye nti ne Bobi Wine okufuna ettutumu eryo, Bobi Wine okubeera nga ensonga ze zaatuula ku mitima oba zitudde ku mitima gy'Abannayuganda, saagala olowooze nti Bobi Wine yaloga. Talina gye yagenda n'afuwa emmindi, era teriyo muganga yalagula Bobi Wine oba yaganga Bobi Wine, wabula ekintu kiri kimu, neeyisa mu bantu nti Bobi Wine ebbanga lyamaze ng'alina ssente alumizza bameka. Bameka be bayinza okuteeka wali ne bagamba nti no okubonaabona kwa gundi kusimbuka ku Bobi Wine. Era Bobi Wine ebbanga lyamaze nga celebrity wawe baali bamulanze mu bivulu nti agenda kubeera gindi n'atagenda. Ebyo byonna ebintu bicontributinga mu love Bobi Wine gye yateeka abantu ku mitima. Tunuulira ennyimba z'olina, kyekiri kye nkugambye nti tunuulira ssente ey'olwaleero otunuulire n'ey'enkya. Bakuwadde ssente ovume Eddie Mizaaya, bakuwadde ssente ogende otte omuntu, bakuwadde ssente ogende oyiire omuntu asidi, bakuwadde ssente ogende otuusa obulabe ku muntu. Ssente ezo jja zirya, naye weebuuzeemu enkya. Wali ozzeekaawo no weebuuza nti abatemu bonna mu nsi muno, abatemudde abantu bamaliriza bubi, bamaliriza oluusi ne babakwata nga wadde wayisewo emyaka egisukka 10, egisukka 20, naye nga yiye munda muli buli wabeera abatalina mirembe, buli wabeera abeera mu kwekweka. Naye weebuuze nti Bobi Wine tagendangako mu training y'amagye, si musirikale. Bobi Wine muntu wa bulijjo, kapere nga Eddie Mizaaya, era kapere nga ggwe aliye yawuliriza, kyentegeeza is a civilian. Naye weebuuzeemu yakozesa magiki ki okukwata emitima gy'abantu? Yakozesa magiki ki okukwata obwongo bw'abantu? Tubadde ne ba oppositions bangi abakambwe nga bo baaliko mu military ne bakwata ku mmundu
bagenda ko muzi training nga balina experience mu yobufuzi naye webuuzeemu bonna be bazze bakwata babadde general public evaayo nebeera concerned nga Bobi Wine babadde bakwata Dr. Kizza Besigye ba Elias Lukwago babakwata ba lawyers bangi babakutte ba Betty Namboze babakutte baani buli muntu yenna munnabyabufuzi abasinga obungi ku mitendera egy'enjawulo bakwatiddwako naye webuuzeemu lwaki Bobi Wine wanjawulo lwaki Bobi Wine okwatibwakwe kwakosa ensi yonna buli munnayuganda gyali nziramu Bobi Wine mu parliament si ye musajja nti yasinga okusoma mu bamemba parliament betulina Uganda Bobi Wine si yasinga obukulu mu parliament ya Uganda Bobi Wine si yasinga experience in fact y'omu kwaba basinga okubeera ba freshers abato nti Bobi Wine tannaba na kuyiga procedures eza parliament ne webuuzeemu lwaki Bobi Wine is more stronger than any other member of parliament mu Uganda? Why is it Bobi Wine is more popular than any other politician mu Uganda right now? Answer yem neisa bulungi mu bantu. Nsaba imwe ba bloggers mbegayiridde tolya ssente za muntu kubanga akugambye nvumira edimizaaya kola omulimu gwe boyina okugukola. Munnamawulire ali ku TV ali ku radio tokwata ssente za muntu kulwokubanga gundi akugambye nti tokuba luyimba lwa Bebe Cool, tokuba luyimba lwa Bobi Wine kankusasule, tokuba luyimba lwa Chameleone kankusasule. Kola omulimu gwo nga bw'olina okugukola. General public eno eteeka ku minzaani. Igwe munnamawulire ow'empapula nkwegayiridde towandiika kintu kibi kulwokubanga bakuwadde ssente. Kulwokuba oyagala ssente tokozesa kye bayita ransom mbu edimizaya oba oyagala okuwandiikako obulungi olwaleero njagala emitwalo 2 bw'otogampa ngenda kuwandiikako sitole gy'okuddusa ne mu ggwanga. Eno general public eteeka ku minzaani. Tulabye bannamawulire bangi abakola ku maradio bangi si gwe osoose. Tulabye babloggers bangi si gwe osoose. Tulabye abakola ku ma TV bangi si gwe asoose. Bannabyabufuzi njagala tutunuuliremu tukubemu map oba tukubemu flashback. Omugenzi Milton Obote bwe bazza omulambo gwe abantu reactions zaali zitya. Abantu basimba line okugenda okukuba eriiso ku Obote just kukakasa nti kituufu omusajja ono yafudde. Era omusajja gwe government ya Uganda gwe yasindika okunona omulambo gw'Obote ye ebiseera byali honorable Nshimye nga yakiikira Mityana ewaffe edimiza gyenva. Trust me, era ku olwo teyaddayo mu parliament ku kisanja ekyaddako just kubanga baamutuma agende anona omulambo gw'Obote. Obontegera ku lwa government ya Uganda. Naye obukyayi obwo abantu batuukira okukyawa omulambo. Omusajja oyo Obote yaliko omukulembeze w'eggwanga. Neweebuuzeemu kiki ekyatuusa Obote okukyayibwa okutuuka ku grade eyo? Kyentegeeza entebe yonna gy'olimu oba oli chairman oba okulira abantu ku district oba oli kaawo oba oli simanyi OC wa poliisi oba oli mukwata mundu si gwe asoose. Kankubuulire imwe abasirikale tutunuulire omusajja gwe bayita Kaweesi. Kaweesi bwe yattibwa general public yakola etya? What was the reactions from the general public? Igwe weebuuzeemu nawe okwata mundu nga Kaweesa omugenzi eyali owa poliisi nti naye gwe ekizibu ekyo bwe kikutuukako general public enebeera concerned nga Kaweesi public bwe yali nti nedda oba ye gwe weekubemu ttooki. Saagala mulowooze nti Kaweesi abantu okumwagala ennyo ne bamuyimbira n'ennyimba ng'afudde nti Kaweesi yalina omusaayi gwa blue, omusaayi gwe mumyufu ng'ogwa Eddie Mezaaya. Njagala otunuulire abayimbi mu Uganda. Waliwo omuyimbi ng'ayimbye ennyimba ennungi ennyo era abantu nga bamumanyi nnyo naye nga bw'ayita mu Kampala bakoma kumutunuulira nti wuuli
gundi omuyimbi wuli gundi naye ate nobeerawo omuyimbi nti Bobi Wine bw'alinnya mu kibuga enguudo bajja ziggala nti Chameleone bw'alinnya mu kibuga enguudo bajja ziggala Bebe Cool bw'alinnya mu kibuga enguudo bajja ziggala igwe omuyimbi osobola okwebuuza lwaki omuzannyi wa firimu nkwegayiridde Katonda okuwa ekitone n'ozannya firimu tolowooza nti oli wanjawulo nnyo ku bali abatazannya firimu tobayita bakasasiro ekibuuzo kiri kimu nti ekifo kyo ekitone kyo omukisa Allah gwe yakuwa okuzannya firimu ogukozesezza otya bameka abaguganyuddwamu ofuniddemu balabe mu kifo ky'emikwano siganyi abantu bangi igwenza okugezaako okweyisa obulungi n'abantu bangi ne bakukyawa kituufu obukyawe kiri nakyo era njagala omanyi ne Bobi Wine ebizibu ebyamutuukako Bobi Wine ebizibu byonna ebyatuuka okumukwasa waliyo bannayuganda abalala nga bo basanyufu naye weebuuzeemu what is the reaction of the majority egamba etya majority eri ku side yo majority eri ku side yo banedda ebyo byebibuuzo omuntu omulamu byolina okwebuuza ku buli mbeera ebeera etuuseewo nti bakutte omusajja ne bagamba nti gundi bamukutte n'emmundu ne balaga n'emmundu bannamawulire ensi negamba nti nedda naye gwe weebuuzeemu bameka ensi beegaaniridde ekyo kibuuzo njagala obuuze omusajja gwe bayita Kitatta sorry to mention baamukwata ne bateekawo bannamawulire ne bagamba nti baamukwata n'emmundu General Public yakola etya ne office omusajja mwe yali atuula ey'ababodaboda baagyokya dwaki kiba kitegeeza nti omusajja ono Kitatta ayinza okubeera ng'alina empisa gye yalinga ayisaamu abantu eteri nnungi dwaki abantu tebaamulwanirira nga bwe balwaniridde Bobi Wine oba nga bwe balwanirira Bobi Wine dwaki reactions zaabwe tezenkanankana za Bobi Wine abantu bajja gamba abamu nti lwakuba nti Bobi Wine muyimbi Bobi Wine si muyimbi asoose okugenda mu parliament Katolo Bwama muyimbi ali mu parliament ya Uganda Judith Babirye muyimbi ali mu parliament ya Uganda Peter Sematimba muyimbi ali mu parliament ya Uganda naye lwaki nti Bobi Wine ate nga yasinga obuto kwabo mu kuyingira mu parliament dwaki ense mulabye nga owenkizo Ed Mizaya nkitwalanga a blessing in a disguise nti okukwatibwa kwa Bobi Wine kansuubire nti nno kwozezza emitima gy'abannayuganda abali mu bifo ebyenjawulo abalowooza nti bakitalo okutta emmundu si gwe asoose okukwata emmundu era si gwe wagikola era oli gw'otunuzzaamu emmundu gw'ogenda okutta alina omusaayi nga ggwe agenda kuleka abaana be era alina abamubiriivingiramu oba alina famire ye kyentegeeza okutta akazindaalo oli muyimbi ku lw'okuba ensi ekumanyi bakuba akayimbako ku TV bakugula bakutimba ku bipande trust me okozesezza erinnya lyo ne fame otyoboole ekitiibwa oba otyoboole eddembe ly'abantu abalala tojja kukifunamu nkubuulira amazima ojja kumaliriza abantu bakuyisa ekikolimo okwefaananyirizako omulambo gw'omugenzi eyali president wa Uganda Obote njagala tutunuulire imwe ba comedian ogenze Katonda akuwadde ekitone okusukkulumako ku balala abantu bangi abakola byokola ba comedians bangi mu Uganda naye gwe Mukama agambye nti igwe kale berako at least bwoti ofune kyolya okozesezza omukisa ogwo okuvuma eddembe ly'abalala obisizza abantu otwabodde amaka g'abantu ku lw'okuba oli mumanyifu oba okitegeera oyagadde bakazi b'abannammwe oyagadde basajja b'abanno ku lw'okuba okola ku leediyo njagala weebuuzeemu bwe bukeera ku makya n'ofuna ekizibu abantu banaagamba akasajja ako tukawonye akakazi ako tukawonye oba onoobeera nga Bobi Wine njagala weebuuze tunuuliramu omusajja gwe bayita Nelson Mandela mufirika munnaffe omusajja oyo ye yalina musaayi ki
ogw'okubeera nti nno n'abazungu baatuuka ekiseera ne bamukkiririzaamu n'afuna ne Nobel Prize. Nobel Prize mu Africa ayinza okubeera ng'omuntu omu yaakagifuna y'oyo Nelson Mandela. Nti Nelson Mandela okufa kwe ne kusomboola buli muntu yenna ow'ekitiibwa yonna gy'ali. Ye yalina musaayi kika ki? Yazaalibwanga ggwe bwe wazaalibwa. Naye njagala weebuuzeemu ebiseera by'olina, ebiseera tubale olunaku lulimu essaawa 24. Igwe olunaku lwo lugenda okuziba ng'olumizza bameka, ng'okaabizza bameka, bameka bobbye, bameka bossizza, bameka bosazeeko ebigambo olw'okubanga bakuwadde akasente ovume gundi ku lw'okuba olwana entalo za gundi. Nsaba ekyo ekya Bobi Wine buli muntu yeeteke ku minzaani ye nga weegeraageranya ku Bobi Wine. Era bw'obeera ng'olaba nti Bobi Wine minzaani yeewunzisa nnyo, tandika okwetereeza. Iggwe munnabyabufuzi, iggwe omuyimbi, muyimbi munnammwe mumulabi, iggwe celebrity, serebu munnammwe mumulabi, iggwe akola ku radio oba ku TV ngamba gwe azannya firimu, era gwe munnabyamizannyo, sportsman, iggwe omugagga w'oku kyalo. Lwaki abantu abakuliraanye abali badde bakwenyumiririzaamu bakuyita ekikolimo? Lwaki? Ng'ate si gwe akyasoose okufuna ssente era si gwe asembyeyo. Eddie Mizaaya, olw'okuba abantu babeereyo ne bagamba nti Eddie Mizaaya neneeyita ow'ekitalo, ne neerabira nti n'oli naye ajja kkeera ku makya asobole okubeera nga nze, kubanga sirina ttendekero gye nagenda ne bampa obukugu nti gwe Eddie Mizaaya tukuwadde diguri 3 oba 4 nti ye oli kafulu kati mu kwogera. Nedda, buli muntu yenna Katonda amuwa ebitone. Osobola okkeera ku makya ne wavaayo ate atamanyi Eddie Mizaaya emirundi 10. Naye Eddie Mizaaya Katonda wayagadde okuntuusa nkozesezaawo ntya? Bameka abaŋŋanyuddwamu? Mu ekyo mukyo ne mmaliriza nga nsaba bannayuganda ffenna tubeere bakkakkamu mu mitima. Erinnya ly'olina, ekitiibwa ky'olina, ssente z'olina, amaanyi g'olina, obulungi bw'oliko, enkulayo ereme kukulinnyisa ku balala. Manya nti nabali bantu nga ggwe. Ate manya nti ensi eno okwagala si lwakuba tebajja nti goberera nkulayo. Nedda, Bobi Wine si ye musajja asinga okubeera kaalaala oba gwe bayita handsome mu Uganda. Naye ensi gwesinga kati mu Uganda okwagalwa oba okwagala. Chameleone si ye musajja asinga okubeera handsome mu Uganda. Naye mu ba celebrities betulina abasatu Chameleone mwali mu Uganda. Weebuuzemu yagula ssente. Omusajja gwe bayita Bebe Cool si asinga ssente mu Uganda. Omusajja gwe bayita Bebe Cool si ye mwana eyasooka okuzaalibwa mu family ey'aba VIP. Ne Katonda yamuwa ettutumu teyagula ssente. Weebuuzeemu lwaki? Katonda baakuwadde mukisa. Ngamba gwe blogger bangi bali ku internet tebamanyikiddwa nga ggwe. Weebuuzeemu lwaki? Katonda akuwadde blessing okusukkulumya alabe akugezese oba onoobeera wa mugaso oba onoobeera kikolimo. Ng'omulambo gw'Obote Eddie Mizaaya mbalamusizza agataliiko sino